olunaku lwa Balaza Easter Monday Gandaalo era nga abamu bali mu bivulu ate abalala bali waka balinze agataliiko nfuufu. Nkwaniriza nnyo era njagala okwebaza okuba nti osazeewo Bukedde TV1 gwatulabira ku TV yo awaka atulabira ku ssimu asinziira mu Uganda n'emitala w'amayanja mwenna mbaniriza nnyo era mbagamba nti mukalye musooke mulabe ebikolwa ebikoze ag'olunaku olwaleero n'oluvannyuma agataliiko nfuufu tugabawe mu bujjuvu. Ebikulu mugataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Obvious distillers basangibwa endajja nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. So ours spready, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Find Chituzi drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko. Chituzi. Ssaabasajja Asiimye n'alabikako. Balamu y'omu ku bafunye omukisa okumubuuzaako. Abantu 69 abafiiridde mu kabenje e Lwengo baziikiddwa. Biwoobe. Omwana yalabikira ku mutimbagano ng'asomera ku mataala g'oku kkubo tumuzudde. Omumyuka wa pulezidenti wa kumuweerera. Essaza lya Kampala likungubagidde omusumba we Hoime yawummula Edward Baharagate. Mwebale nnyo okukkalira okulaba Bukedde TV1 nze Ssanyu Robinah Mweruka ngenda kutambuza ne Mable Murungi. Tutandise n'amawulire ag'essanyu aga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Asiimye n'alambulako beach eya Imperial Resort Entebbe ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale olunaku olwaleero. Abantu ab'enjawulo balabiddwako nga bamubuuzaako era omutegesi w'ebivvulu Balamu y'omu ku bafunye omukisa okubuuza ku beene. Abuuzizza emirimu gitambula gitya leero olinawo baani tebayimba misana nti nedda tebayimba misana bayimba kiro nti nabuuza ku baana abakola emirimu egy'enjawulo abatunda tiketi abazimba stage ne baana abadigiza babadde ku beach nga bali mu kuuga ababuuzaako naye ku bifaananyi nabo n'asanyuka wabadde afuluma wano ku geti wali n'asangawo ekibinja ky'abavubuka abalala bava Matugga n'avaamu mu mmotoka ye. That is the humility he has obulungi bwe n'avaamu n'abakwata mu ngalo omu ku omu era abavubuka babamu bangambye nze mbadde ngenda kuwuga mbivuddeko ebyokuwuga sigenda kuwuga engalo za Kabaka nzijja ntya mu ngalo zange. Lovely man. Era tusaba Katonda muwonye ebitono ebikyamuluma bimuleke addemu akola emirimu gye ejja kukulembera n'okukulakulanya Uganda.
Mayi Ssaabasajja Kabaka. Ate omulabirizi wa mukono NOC Kito asabye abantu bulijjo okwekwata ku Katonda mu buli kimu ky'obeera okola. Abadde akulembeddemu okusaba okw'okwebaza olw'obulamu obw'abagenzi abafamire ya Ntege abafiiridde mu kabenje ku luguudo oluva e Masaka okugenda Embarara mu kitundu eky'Erwengo. Okusaba kuno kubadde mu kkanisa ey'obusumba obwa St James Gwafu City Church mu bulabirizi obw'emukono. Ekkanisa ya St James Gwafu Seeta Mukono Hejude Neboga nga abakungubazi bakuŋŋaanye mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'abagenzi Chris Ntege ne mukyala we Cinderella Butesi n'abaana baabwe Jaden Alvin Ntege ne Ginana Florence Ntege abaafiira mu kabenje Erwengo nga bwe twakulaga amawulire agataliiko nfuufu ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Okusaba kukulembeddwa omulabirizi w'emukono NOC Kito Kagodo nga kwetabiddwamu ne mmeeya w'emukono Elisa Mukisa Nkoyoyo era nga baboogeddeko nga famire ebadde nkozi ate nga bantu balamu. N'abaana basenoga tina abaana bano tubazadde olaba bakuze tulaba abaana abakufaanana abaana abalina empisa naye ate Katonda asazeewo bagende olwayo bensi bwesaze. Abakulisitaayo ekkanisa tufiiriddwa nnyo kubanga ekkanisa eno kugira abantu ddala naye okugisinga okugituusa wano tubadde tugisingira ku famire y'omugenzi ono Ntege wamu ne maama Florence wabula ate badde boogera nempulira ate nninga ageze ate nninga amulabanga waali maama omwana oyo tanswazizza yeebale nnyo omunange yeebalire ddala wadde tawulira naye era bulijjo mbadde mwebaza nemugaa Ntege weebale. Baganse ebimuli ku ssanduuko z'abagenzi nga ye Ntege essanduuko ye esiddwako omujozi olw'okuba abadde mu nnabyamizannyo. Omulabirizi Kagoda asabye abantu okwekwata ku Katonda mu kifo ky'okwesiga abantu n'ebintu by'ensi kubanga byonna biggwawo. Bw'obanga otambula, bw'obanga oyogera, bw'obanga okola, kyenjagala ojjukire era omanye nti obulamu bwa kiseera. Buno obulamu bwe tutambuliramu bufa, ebintu bye tulimu bidiba bifuuka bitwawo. Kyovola abantu tulina okwesigisa obulamu bwaffe Katonda. Asabye ab'enganda z'abagenzi okuguma era n'asabira abasigaddewo. James Magala mukulu wa Ntege agambye nti famire efiiriddwa omuntu atazikawo. Ntege abadde akuwa obudde, Ntege abadde akuwa amagezi, Ntege abadde akuwa amaanyi ge gonna, ate era Ntege abadde akuwa ssente. Emirambo olugiddwa ku kanisa gitwaliddwa ku kyalo Namayuba mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono gye baziikiddwa ku ssaawa 11:30. Chris was a very instrumental part of Uganda Breweries Limited. N'abafumbo Francis Bale abadde yinginiya mu kitongole ky'amazzi ne Mase Nakaweesi baziikiddwa ku kijja kimu ku kyalo kitwalanye ekisangibwa Endejje mu disitulikiti y'e Wakiso. Wasose kubawo okusabira emyoyo gy'abagenzi mu maka gaabwe agasangibwe Wabitembe ekisangibwa Kawanda mu munisipaali y'e Nansana era ng'okusaba kukulembeddwa Chaplain wa Janan Ndikizimula ng'onaasabye abakungubazi okukomya okubuusabuusa enteekateeka za Katonda. Lekerawo okubuuza ebibuuzo nga bo bibuuza tebalina ansa. Tubeera balamu ku bwa Mukama waffe era bwe tusalawo kufa asiffe bw'asalawo tuffe tufa kuwe. Waliwo n'abajja okwewaana namumaze emmere zisizaaga bwe nkugaa nti tosule tojja kusula. Kale ng'okusaba kugenda mu maaso ekire ky'enkuba ey'amaanyi kitaataaganyiza abakungubazi. Ab'enganda z'abagenzi beebazizza ababadduukiridde mu kiseera kino eky'okugezesebwa. So we really appreciate it. I want to thank you all for coming and may the soul of my dad rest in peace. And for loving my dad and mom. Tunulira baaba bwafaanana otunulire Rastiboni bwafaanana. Tunze abaana bange abaninaanye babayinza okugamba baganda bange baana bange mikwano gyange
nebaza nnyo bannange mwenna abambeereddewo abatubeereddewo ne ma ekiseera kyangu. Eyali Katikkiro wa Buganda Innya Jebi Walusimbi naye yeetabye mu kusaba kuno n'asaasira ab'eŋŋanda. Ebintu binsobedde naye bannange kitalo nnyo ekyokufiirwa abaana bano. Aba National Water omugenzi gy'abadde akolera boogedde ku byafaayo bye era ne beeyama okubaako kye bawaayo ku lw'abamulekwa. Yes, take on, and tomorrow when we have our meeting, that's when we shall make our final announcement. Parents to the children of Bale and Massey, what we are going to do for you. Bale wafiiridde nga yakakuzibwa mu kitongole kino okubeera manager wa Water mu Kampala. Bale was promoted to manager Eastern Kampala, the whole Eastern Kampala. So 2 weeks ago, I challenged my young son, Francis, can you sort out Kasokoso? He told me, my elder Alex, my father, Papa, I'm going to take on Kasokoso. Oluvannyuma emibiri gy'abagenzi gitwaliddwa ba A+ ku kijja kyabwe ekisangibwa ekitwalanye mu Ndejje Town Council mu district y'e Wakiso gye baziikiddwa. Emyoyo gy'abagenzi Omukama Katonda agiwummuze mirembe ate era ekisa kye ekitajjula kikuze abaana ne bamulekwa n'oggumya abazadde n'emikwano. Bwe tweyongerayo Vision Group ezudde omwana yalabikira ku mutimbagano ng'asomera ku mataala g'oku kkubo mu Bugubi. Omwana ono ye Emmanuel Otengeyo Pio wa myaka 14 era ng'abeera Katakwi. Ono ng'asomera mu Bugubi ekirooto kye kyakufuuka inginiya. Omumyuka wa President Jessica Alupo agambye nti ajja kuweerera omwana ono. Waliwo ekifaananyi ky'omwana eyalabikira ku mutimbagano wiiki ewedde ng'asomera ebitabo ku mataala g'oku kkubo. Kati omusasi waffe azudde omwana ono nga ye Emmanuel Otengeyo Pio ow'emyaka 14 omuyizi ku ssomero lya Township Primary School mu disitulikiti y'e Katakwi ng'abayizi abalala basomera mu bifo ebisirifu ye yeesanga ng'alina kugenda ku luguudo wokka wasobola okufuna ekitangaala okusoma ebitabo bye mu budde obw'ekiro era ng'akikolera mu Bugubi olw'ebidduka ebiyitawo n'abatambuze. Otengeyo yabeera ne nnyina Helen Kodot ku kyalo Upton Okinya ng'ono kitegerekese nti yayawukana ne bba gwe yali amaze naye emyaka 2 olw'obutabanguko Makera yanoba n'abaana be bana babiri. Idokoti yafuna akalimu k'okufumba emmere mwafuna 30 buli lunaku nga zino zaakuŋŋanya n'aweerera abaana be era nga kati Otengeyo atuuse mu kibiina ekyokuna. Ennyumba y'akasiisira mwe babeera yabaweebwa mulirwana waabwe Richard Malinga era olw'okuba babeera Kinyana Mpindi n'oluguudo lwa Soroti Katakwi okuli amataala omwana ono wokka bw'asobola okusomera ebitabo ekiro yadde nga nnyabwe yamaze dda okubasasulira fees omutwalo ogumu ogwa buli ttaamu tanategeera wakuzijja ttaamu ejja so ng'omulenzi ono mugezi ng'omusomesa we Peter Kenneth Opwanya mbwannyonnyola. Pure likes books, pens, and at home Pure has told me that he likes a net, mosquito net, a mattress where to sleep. Actually, the mother is poor. Opio is a potential first grader, but the challenges surrounding Opio need to be looked at. Nga bannaabwe bagenda okulya ekyemisana Otengeyo ne mutowe bo banywa mazzi kubanga nnyabwe talina busobozi. Omwana ono era akoze emikwano nga kati bwe bamusondera ebitabo ne kalaamu byakozesa mu kibiina. Now we shall him one pen and one bench. She's a good boy. She loves his studies. Otengeyo is one of my best friends in Katakwi Township. But when his pen's over, he always borrows me. Yes. Wadde ng'asomera ku mataala g'oku luguudo n'ensiri nga zimuluma era nga kyeyolekera ku ngeri gya butuse mu feesi tekijjaawo kirooto kye eky'okufuuka inginiya. Philip Odeke alondola ebyobulamu Katakwi wadde Otengeyo akatimba k'ensiri okumuyambako.
Essomero lyasomeramu naye lirimu abayizi bangi naye ng'ebibiina tebibamala. Ekibiina Otengeyi mw'asomera kirimu abaana 181 ng'omusomesa awalirizibwa okutambulira waggulu ku ntebe okubatuukako. Akulira essomero lino Samuel Ogwere agamba nti ebigezo eby'ekyomusanvu ebiwedde byakomawo nga balina first grade 6 era asuubira bandisinzeewo singa baalina ebibiina ebimala. Last year we had 6 students in first grade, 26 in second grade and 8 in third grade with 8 teachers. And what about if the teaching load was less? So I believe we'll be able to compete with some of these good schools that we have around. Omumyuka wa President retired Major Jessica Lupo yeeyamye okusasulira omwana ono fiizi amaleko emisomo gy'atuukiriza ekirooto kye ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter. Alupo yeebazizza omuntu eyakuba ekifaananyi eky'omwana ono ng'asomera mu Bugubi. Godfrey Ojore yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate abakungubazi okuva mu bitundu eby'eggwanga ebitali bimu bakuŋŋaanidde ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu mmisa ey'okusabira omwoyo gw'omugenzi eyali omusumba w'e Hoima Albert Edward Baharagate eyava mu bulamu bw'ensi eno ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde mu ddwaliro Ensambya. Misa y'okusabira omusumba w'essaza lya Hoima yawummula Albert Edward Baharagate ku Lutikko e Lubaga. Abakristo bagijjumbidde nga bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga, akiikiridde Obuganda Philip Katahoire, akiikiridde Obukama bwa Bunyolo, bannabyabufuzi okubadde omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa, ab'enganda n'emikwano. Emisa ekulembeddwamu omubaka wa Papa mu Uganda Reg Bianco nga yambibwako Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere. Bw'abadde ayigiriza omubaka wa Papa Bianco obubaka bwabutambuliza ku bulamu bw'okuzuukira mwategeeza nti si kwa Yesu kwokka wabula kwa buli yenna atuukiriza obulungi obuweereza bwe. When the women arrived, the tomb of Jesus, the stone was taken out, and there is one angel. Ssaabasumba Ssemwogerere ayogedde ku lugendo lw'oluweereza wa Baharagate wakati mu ssaza ekkulu erya Kampala ssaako erya Hoima nga mutendereza olw'okwagala. Gavahad has served in the Archdiocese of Kampala for over 31 years. Chose to have his retirement in the Archdiocese of Kampala. And we are happy that he did so because he loved us. And while here, he was not just idle. Katikkiro Mayiga ku lw'Obwakabaka atuusizza okusaasira eby'Ekereziya olw'okuviibwako omuntu abadde ejjudde okwagala. Asabye abakulembeze n'abaweereza okumuyigirako. Tuusa okusaasira kwaffe eri Ekereziya Katolika n'abantu b'Obukama bw'e Bunyolo okuviibwako musajja ono musosodooti ono omwepisikoopi ono atulaze okwagala yetteeka ekkulu okwagala Katonda n'ebantu bannaffe ate atuyigiriza bwe tuyinza okuba naddala ffe abali mu buweereza buno bw'olukale bye tusaanidde okukola nga tuwummudde tuleme kutya kuwummula. N'ab'ekitongole kya Uganda Red Cross omusumba Baragate kye yakulemberako batuusizza obubaka obw'okusaasira osomeddwa Dr. Yoda Kirunda. We therefore commend his soul, his creator, and pray that we will all find solace in the Lord. Oluvannyuma gufulumiziddwa Lutikko era abakungubazi abatali bamu okubadde omubaka Mukasa bamwogeddeko mu ngeri ey'enjawulo. Abakoze ebirungi mu bulamu bwabwe basaanye okusiimibwa. Ye muntu abadde ayagala ennyo abaana, ye muntu abadde ayagala ennyo abakadde, ye muntu abadde ayagala ennyo abavubuka ate abadde mugumiikiriza. Omusumba yawummula Baharagate yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 1993 Enyamigisa mu disitulikiti y'e Masindi ng'afiidde ku gy'obukulu 93.
Lisani Mtyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Tugenda kumulamu ky'ekitundu kyaffe ekisoose eky'agataliiko nfuufu. Njagala omulemu ofune ku lwendo lw'amazzi nga nange wengenda okufuna ku Crystal Water, then tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Pati tosoka nompa kemanga tona genda. Kenyonta esoose kodia. Abasoga myuse ne kalamateri wane nyola. Tonyambe ompe okuema. Okunoonya omulimi asinga wuuno alunda embuzi z'amata agakolamu omuzigo ne yogati. Ekika ky'omu gataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Bino bye byafaayo ebirala ebyabeddira empindi. Kabaka Mawanda okutuuka ekyagwe yasaabalira ku mazzi nga yayitira Busaabala. Awo ekifo ekyo bwe kyava okuyitibwa Busaabala n'okutuuka olwaleero. Ssekabaka Mawanda yagenda mpaka ku mutala Gunda era bwe yatuukayo n'abuuza omuzibe yali atabadde Abanyolo. Yasanga kamyuka awummuddemu mu muti ogwatuumibwa Kiwummulo. Olunaku olw'enkya lindirira ebyafaayo ebirala ebyabeddira empindi. Chakutokota ku Forest Park Buloba ku Easter Monday abayimbi bonna basitudde abanyuma okutunulako Shiba Karungi Maddox Samatimba Bijusi Pasa Wilson Bugembe Kataliyandi Kando Mwale Mposera Nesabayimbi Bigi Ai Onawulira obuwomi bw'endongo ku Forest Park wano guno gwe mukisa gw'okagofunya okunyumirwa endongo atogende ne Dubai ojoge olaba amazzi agayimba n'ebisanyusa ebirala bingi ndabikutuusibwako Uganda Airline, Hema Water, Bukedde TV, Bekirara ne BBH Travelers omutwalo gumu okuyingira VIP emitwalo ebiri tugenda kufa ojja kunjagala utuuke ne ku Jubiri kyatule nti omukwano gwaffe gabani ku ndongosebo era ne bwe tulikootakoota oba emitwe nga gitutukudde amazima tetuliteŋŋana majangwa nannakirijja
vibe uje batusako n'amala vibe ku mmeri jangu jaguze ne dola n'amala ow'embwa mu bijaguzo by'emyaka 17 mu mawulire nga 3 ogwokuna 2023 tugenda kuseeya ku mmeri nnyonyi rumyansi eriko eya MV No Deal Victoria olosas banda etusabula omuziki DJ Shiro alongside MC Josh okikube ediyawe tengamida ne Coach Brian tuli bakugesa nabo tugenda kubako ne surprise artist tuli bakusula ku Victoria Forest Resort e Kalangala okugenda ku namala vibe ku Mary okusula e Kalangala breakfast dinner gata kone entertainment bwembera kapo musasule mitwalana kulisa nnyo mukumulamu okwo katuyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Reverend Father Alex Kambagire yakulembedde mu misa ey'okubatiza abaana mu lutikko erubaga mu misa ya Easter Monday. Ono asabye abazadde okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe. Ebisingawo katubifune. Misa y'okubatiza ku lutikko erubaga ekulembeddwa Father Alex Kambagira ng'ayambibwa akamyuka bwana mukulu Father Stephen Mayanja n'abalala. Father Kambagira mu bubaka bwe ayogedde ku bukulu bw'okubatiza omwana n'ajjukiza abazadde kuvunaanyizibwa bw'okukuliza abaana mu kwagala kwa Kristo. Okwagala kwa Katonda ajja kufuna obulamu obujja mu mazzi ne mu mwoyo omutuukirivu. Mulimu gwaffe ffenna nga ekereziya okubalabirira bwe tubakulira mu kukkiriza kwe bafunye. Father era asabye abazadde okubeera ekyokulabirako gye bali. Ng'ayambibwako bafaaza abalala bakoze emitendera egikakasa abaana mu kisibo kya Kristo omuli okubasiiga omuzigo n'okubayira amazzi amatukuvu mu kyenyi. Abaana 87 be babatiziddwa. Njaga kwebaza Katonda olunaku luno lwa Easter kubanga mbatizza mutabani wange. Omwana tulina omukubiriza okulaba nti tumulambika bulungi mu ddiini ye. Babaana 64 babatiziddwa mu ekereziya ya St. Bali ku Ddembe Buloba ng'okubatizibwa kukulembeddwa Father Joseph Bali ku Ddembe Mpaji. Bw'abadde abuulira akuutidde abazadde okuliza abaana mu ddiini bafeeyo okubatiza abaana nga bato. Katonda ayinza okukayitirira awo nga kakyali kato nga tekaddabatizibwa ate nga mu ggulu wagendayo babatize. Eri abayima b'abaana bano abasabye okubalondoola okutuukira ddala lwe banafuna amasaakalameetu gonna nga ne mu masomero batuukayo bamanye bwe bali. Mukuze bulungi abaana ba Yezu abo. Lwaki mubakuza bulungi si bammwe? Yezu abaana abo ababateresezza bubuteresa. Bwana mukulu w'ekigo ky'ebujuuko Father Anthony Bale yennyamidde olw'abantu abekkusa bokka ne batuuka n'okwezibika ebintu by'abawejere n'abasaba okwekuba mitima. Tuli mulembe guno ogwewuunyisa nti nno abali obulungi abafaana okuba obulungi ate baagala n'akatono akabali obubi nako bakatwale. Mu baana ababatiziddwa mubadde muno wa mukozi munnaffe Kagolo Francis ng'onaawerekeddwako maneja wa Bukedde TV Ssaalongo Richard Kayira. Twogeddeko ne mwami Kagolo ne mukyala we ne basaba abazadde okutwala obubaka bwa faaza bali ku ddembe ng'ekikulu bakuliza abaana baabwe mu ddiini. Buloba kirungi nga faaza bw'ayogedde okukuliza abaana mu ddiini. When a child is baptized, really there is God fearing inside the home. N'abasajja basabiddwa bulijjo okukomya okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe kuba y'emu ku ngeri erese obutabanguko mu maka okweyongera. Bino byogeddwa Father Achilles Lukwago bw'abadde akulembedde misa Easter Monday ku ekereziya ya St. George e Nakasozi Buddo mu Town Council y'Ekyengera. Oluusi tulekerera bakyala baffe ne tubasindika busindisi mugende mubatiza abaana naye ng'ekyamazima bamaama baffe abo batubeererawo nnyo mu buli mbeera. Mu misa eno Father Lukwago abatiza abaana 25 nga kuliko n'omukozi munnaffe Kizito Dennis era ng'asabye abazadde okuza abaana nga batya Katonda. Julia Gogedde n'agamba nze Joanna Keira Nakiboneka ow'Endiga. Ne Joanna Keira Nakiboneka muwala w'omukozi munnaffe Kibuuka Lumu abatiziddwa e Kayunga. N'ey'omwana n'ey'omwoyo omutukuvu. Ate ng'era tukyali mu buufu obwo
Abazadde bakubiriziddwa okumanya amakulu agali mu kubatiza abaana baabwe n'okufuba okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa mu nnambika y'eddiini eri abaana bano. Bino bibadde mu kusaba okw'okubatiza okubadde ku kasozi e Namirembe. Okusaba kw'okubatiza ku Lutikko ya Paul omutukuvu e Namirembe kulembeddwamu ddiini wa Lutikko Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo ng'ayambibwako akulira ebyenjiri Reverend Samuel Mwonge ne Viika wa Lutikko Reverend Abraham Muyinda Nsubuga n'abaweereza abalala. Abaana abasobi mu 6 be babatiziddwa olwaleero era okusinza ku Reverend Kisawuzi. Kino kikulu nnyo naddala ku lunaku nga luno olwa Easter Monday. Era bawe abaana bano bonna betugenda okubatizibwamu batule ekisaato era babeere mulongo abaana babeesibwa abalonde ennaku zonna bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Akuutidde abazadde n'abayima okumanya obuvunaanyizibwa obuboolekedde nga balambika bulungi abaana bano. Omwana ono baffe okubalira okukkiriza ekiragiro kya Kristo era akamanya okumusaalaba amakulu gaako okubakankana wali wekwatibwa nsi ebikwatira yakkiriza Kristo ye yakomererwa. Omuzadde olina obuvunaanyizibwa okubeera ekyokulabirako eri omwana abatizibwa nga kubanga ekyawandiikibwa kiga nti manyiiza omwana omuto ekkibo eryokutambula newankubadde nga akali bivaamu. Agambye nti okubatiza kabonero k'okwegatta ku kisibo kya Kristo ak'okungulu kyokka bye bakula balina okwatula ekigambo ky'obulokozi. Abamu ku babatiza abaana betwogeddeko nabalaze essanyu olw'ekkula lye batuuseeko ne bawera okubalambika obulungi. N'abaana 12 babatiziddwa ku kanisa ya Central ku kitebe ky'obusabadinkoni bwa Mbale Mpigi mu bulabirizi bwa Central Buganda. Okusaba kulembeddwa mu Ssaabadinkoni Reverend Captain Masembe Saulo Kalule atwala obusabadinkoni buno ne Canon Samuel Senketo omuwummuze n'abawula abalala. N'asaba abantu okusembeza Yesu mu bulamu bwabwe. Yeebazza abawaddeyo okuzimba ekkanisa omuli ne President Museveni kyokka n'ayongera okukoowoola abakristaayo okuwagira omulimu guno. Joan Tamasembe asabye abayima b'abaana abatiziddwa okubalambika mu mpisa ennungi. N'abaana abasukka 20 babatiziddwa mu kanisa ya St. Stephen's Church of Uganda Kibanga ne Bugoma mu busumba bw'Essese. Mu kubuulira omusumba w'obusumba bw'Essese Reverend Godfrey Mukonje asabye abazadde obutasuulira buvunaanyizibwa bwabwe mu kulabirira abaana Katonda baabawadde. Era tumuteekako n'akabonero ak'omusaalaba. Njagala kugamba bamaama abali wano ne bata Katonda yeebale okutuwa ezzadde naye mulebe kusuula buvunaanyizibwa bwammwe. Akalatidde abazadde okwewala omwenge nga bali embuto. Njagala kubuuliza abazadde nga kumanyi nti mulina ekirooto enteekateeka ey'okuzaala omwana mwereetere bulungi mulye bulungi muzaale omwana omuki omulamu. Era nebaza Mukama Katonda kubanga ayingidde mu kitangaala era nkubiriza bamaama bonna ng'olina omwana tannabatizibwa mubatize. Kale bannaffe tubaaniriza mu kisibo kya Kristu. Mu mboozi yaffe ey'omulimi yasenga tukuleetedde Purity Mbowe Mushoka ng'akunyumiza engeri y'obulunzi bw'embuzi bwe yayingiramu mu ngeri y'okufunira abaana b'amata ate bwemuyambye okwongera ku nnyingiza ye. Empaka z'omulimi asenga jjukira zitegekebwa Vision Group ng'eri wamu n'ekitebe kya Budaachu mu Uganda, kampuni y'ennyonyi eya KLM, banka ya DFCU ne kampuni eya Cowdays. Mbowe Musyoka yatandika okulunda embuzi z'amata mu mwaka gwa 2013 ng'afunira abaana b'amata kubanga agente gaali gabalwaza ebirogologo. Kubanga abaana baali banywa amata g'ente
balwala osanga olususu lulina ensonga bakolola nnyo. Agamba yakyala n'abaana be ne babawa amata g'embuzi ne gatabaako kye gabakola awo we yatandikira n'agula embuzi emu gye yali alundira maka gaabwe Rubaga mu Kampala. Bwe waayita ekiseera yagiwa ennume era ne zitandika okwala ekyabawaliriza okuzimba ekiyumba kyokka nakyo ekiseera kyatuuka nga tezikyajyamu. Twatandikira awo omwaka gwa 2012 naye kutuuka commercial level twatandika mwaka gwa 2016. Agamba yayogerezeganya ne Bamusyoka Kifinji Bore n'agula ettaka ebbanja mu ggombolola y'Empata mu disitulikiti y'e Mukono era mu 2016 bawandiisa faamu yaabwe ne bagituuma Mushabani Farm. Mu kiseera kino balunda embuzi z'amata, enkoko eŋŋanda, okulima omuddo gw'embuzi n'olusuku nga lutudde kuyiika 6. Tulina mbuzi nkazi ziri 200 bibiri, then ensajja ziri 64 nkagamunya. Ono nga yasoma mbeera z'abantu agamba we batandikira faamu eno yali kitunzi mu Uganda Tea Development Agency. Agamba okuva e Rubaga okudda ebbanga baalina embuzi 120 naye ezisinga zaabafaako ne basigaza 24 zokka olw'okuba zaali zize mu kifo kipya. So bino bya mbuzi z'amata ne projects zonna z'obulimi kyetaaga otandike mpola then okulenga oyiga emirimu. We batandikira okulunda embuzi baagigula wakati w'N350 n'N40 naye agamba nti naazitunda wakati w'akakadde kamu n'akamu ekitondo. Nga tuteeka amaanyi mangi tuza kuba tulina mbuzi za kutandika kutunda nkazi nga mwaka gujja. Sawa zino tulina mbuzi za nsajja ze tutunda mwaka gumu eri miliyoni emu. Mu kiseera kino Mbowe alina embuzi 264 ez'ekika kya Sunem Tonenbugs nga ku zino 10 ku zo zikamibwa era nga zibawa liita 7 buli lunaku. Za season nga zimaze kuzaala katikati osobola genda mpaka lita 70 liters musanvu, naye obulijjo ordinary days osobola kufuna lita 4 awabula ku ndabirira y'embuzi esaanidde era nga zirina okuweebwa omuddo n'amazzi ebiyonjo era nga kyankizo zirire we zitasobola kussa bubi oba omusulo. Mbuzi nga ogula mbuzi z'amata na mbuzi zonna kibeera nga kirungi otandikire n'akabuzi at least ka myezi 5 kawe munyo ne bino babiyita bipallets nga toyine pellets osobola kuwa chachu ngeri n'ebirungo tuuka myezi 10-12 osobola zirinyisa efuna olubuto zifuna ebirwadde mangu so yetaaga obeere n'obuyonjo nobeera oziwa mazzi zino mbuzi zinywa mazzi nnyo. Ekiyumba kya Mbowe yakizimba mu ngeri ya njawulo kuba embuzi ziri mu bbanga nga wansi yateekayo seminti omusulo kwe gukulukutira okutuuka we bagukuŋŋaanyiza. Ezino mbuzi zaagala buyonjo nnyo. Nga awantu wawunya oba wachafu zirwara senyiga zirwara bifuba, so kyetaaga awantu osobola kumanya empewo eyita bulungi tewali akakawo. So lwaki tuziteeka waggulu? Twagala obusa bwonna bukirire, omusulo gwonna gukirire wansi tusobole kujaamu na kubitwala bbali. Obusa oluusi abusenamu n'abuteeka mu nkoko ne zitakula ne zifuna ekyokulya. Kirala twagala kukola awantu wa kukamira bakiyita milking parlor. Kitegeeza mbuzi zibeera zijja kulayini ozikama zigenda walala. Ekiyumba kiwanvu bulungi era bw'oyimiriramu tosobola kuwulira bbugumu ekimuyamba okulwanyisa obulwadde. Faamu yaabwe yonna bagyetoolooza obutimba na buli kimu ku faamu kiri mu katimba okutangira embuzi okutoloka n'abantu okumala gayingira. Si banaiba bonna tukkiriza kuyingira munda kubanga zino mbuzi zetwaga obulabirizi na wali ekintu bayita biosecurity, so kyetaaga tubeere careful. Olw'ebyokwerinda ekiyumba yakizimba wakati mu faamu era bakozesa amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba okumulisa singa wabeerawo obuzibu. Tuteeka amataala mpaka ssaawa 4 na mataala kabeeranga ka emergency. Wali olumu owulira mbuzi ekaaba bubi. Mbowe alina embwa entendeka obulungi nga kibaziragira kyezikola nga zino zimuyambye okwetangirako ababbi. Ono takoma kulunda mbuzi z'amata, e Rubaga gye baatandikira bassaayo ekkolero lya yogati n'omuzigo okuva mu mata g'embuzi zaabwe. Agamba okwongerako omutindo ku mata kibayambye okufunamu okusingawo.
amata ga mbowe agateeka mu kadomola ne payinta eziriko obulambe nga buli liita bagitunda nusu kanaana so ng'omukebe gwa yogata omunene nagwo bagutunda nusu kanaana ne bbeeyi endala. Obuzibu bwe basanga agamba nti n'enkyukakyuka mu bbeeyi y'ebintu ebakosezza nnyo. The irregular cost of inputs, like for example you go to buy the jerry cans today or the cups, you find them at 500, the next time you come they at 900. Akozesa abantu 7 ku faamu ye ne mukolera abantu 3 era ng'abasasula okusinziira ku bye bakoze. Of course tubasasula kisinziira emirimu ye bakola, naye minimum salary wano entrance salary ya faamu ebeera nga mitwalo 15. Byakola bitendese n'abaana be nga mu kiseera kino omu ku bo yajjanjaba ebisolo ku faamu, omulala yakulira abakozi ate omulala yakanika ebyuma bye bakozesa. Muwala wange eyakola parking na quality control Kampala, mata gonna gagenda ku ba customers na supermarkets akacheckinga n'akaparkinga. Ekirooto kye kyakuweza embuzi 10 ezikamwa ate nga kyakola ayagala akiyigirize n'abamuliraanye nabo basitule ennyingiza yaabwe. Tujja kukola ka academy kusomesa abantu be baagala kulunda mbuzi z'amata. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV. Nabino AGATALIIKO nfuufu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omu madiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Empaka za Miss ne Mr. Bukedde 10 abagenda mu zaakamalirizo balondeddwa. Vibe yujiba tusako namala vibe kumeli changu chakusene tora namala wembwa mubijaguzo by'emyaka 17 mu mawulire nga 3 ogwokuna 2023 tugenda kuseeya ku meri nnyonyi rumyanseriko eya MV No Deal Victoria.